Dragonlady yali neighbor waffe. Yes, nga twogeramu naye nga neighbor wange. Nga neighbor waffe kale ye mukyakaze. So Dragonlady yali neighbor waffe, twali tuli awo poliisi n'ejja. Suubiranga ekimye ye n'emutwala no. Yajja ng'ezze ku kimaani Dragonlady. Nga bakimya ye, so kati we bajja ne bamupiikinga ne bamutwala. Mawe sirika bintu ne mukuba tebiina makulu. Soko kendeze. Kendeza nyiga motoka ki. Nandi nawe kanyini toyogera. Amanya motoka ki. Amanya motoka ki. Amalero okuja wizard. Wizard. Oli mu Nissan, oli mu tubako betubayigirako abamu tuba n'emikwano esigala gitugasa nobabozi namukwano gubeera bwawo abamu tuba n'emikwano nga jakutujjako stress kutusesa kutujjako stress tuba n'emikwano nga gituyambako mu mbeera y'obulamu tuba n'emikwano gitugattako n'egitatugattako nga bwe mbagambye. So mukwano gwange ono abasangwe mumanyi era mbadde mumumbuuza Rozet yalagawa mukwano gwo yaddawa aliruddawa erukyamulaba ani Dragonlady. Enzikiza ali mukwano gwange yana kati mukwano gwange dho ndudde okumuwuliza era ensonga lwaki neesitudde ne ngamba nentuka mu kaseera kano Dragon n'atajja Dragon atatekerako wadde ka message ennamba ze nga zaavaako sikyamuwuliza sikyayogera naye neesitula ne ngenda wa Jasula nsanzeyo abantu abaliyo nensangayo n'ono omukulu. So abadde bambuuza Dragonlady yalagawa Dragonlady yabaaki era mbanyina okujja nemba updates Dragonlady yalagawa yabaaki kubanga waliwo abali bamufollowinga nga mwagadde mu buntu nga bwali nga ye nga bwali ate nga kiba kya bugunjufu nnyo ife nti obeera nga otusabye ekintu tukikolera. So nze na updates za Dragonlady bwe natuuseyo nabiwulidde mu ŋŋambo ne ngamba sijja kwogeza bya smart kigende kikomewo kintandikiremu ne ngamba kati kanfuna omuntu omukujjukujju banga omusajja ye ayogera ekituufu bireme kuva mu kamwa kange ekijja kujja kineefulye in case kiba kivudde oba kibadde kizze owulire ensasagge. So n'olw'ensonga eyo Dragon oba gy'oli oba oli Uganda tontegere Uganda ebigambo byo tebigenda kuva mu kamwa kange era nga njagala kuwa abantu updates about you kuba bakumbuuza Dragonlady yalagawa what happened, she was your friend. I don't deny my friends, I don't do that. So nade nyino munoonyaako oluvannyuma lw'okumbuuliriza ennyo nengenda gye yali asula mu luumu ye nga takyaliyo amawulire ge najjeeyo sigenda geeyogerera yeekaaga babuulire mukwano gyebaleko. Dragonlady yali neighbor waffe. Yes, nga twogeramu naye nga neighbor wange. Nga neighbor waffe kale ye mukyakaze. So Dragonlady yali neighbor waffe, twali tuli awo poliisi n'ejja. Suubiranga ekimye ye n'emutwala no. Yajja ng'ezze ku kimaani Dragonlady. Nga bakimya ye, so kati we bajja ne bamupiikinga ne bamutwala. So kati simanyi oba bamudipotinga oba bamutwala mu lihabu oba musibe. So ensonga ze ziri awo bwe zityo.
ebigambo ebyo Kasana genzeeyo buli muyambuulidde kike nera nga kyekuusiza okwo Dragon Lady yakwatibwa omanyi saala kwogera nnyo byanjwanja na byansimattu ereko omuntu mulala abiteekeyo naye nga sinze bwe kityo era nabalabe nabuuzizaako abo bagamba nti Dragon Lady poliisi yajja specifically for her ennaku ezo yali ayitiriza enjaga oba agijjawa yamanyi ennaku ezo yali ayitiriza ebikubwa jjukira tubeera n'abantu naye nga batulyamu muli enkwe betubeera nabo kati obeerawo omuntu wamulondoola yamuweesaayo era bagamba bajja specifically for her era ne bamutwala neri we baŋŋambye ababaddewo ne bamutwala oba no waliwo rehab simanyi waliwo rehab gye bamutwala oba nga musibe oba nga mu reporting amasimu ge tegaliiko amanamba ge gonna tegakola ki ekituufu nange sikimanyi wabula we nagenzeeyoko ne mbulirizaako nga mukwano gwange what happened ekyo kintu kye nakoze ki kye nafunye omuntu wonna ng'olina mukwano gwo ogenda n'obulirizaako n'omanya oba n'omunoonyako ki ekyaba ayinza okuba nga yafuna ekizibu naye nga tokola ki nga tomanyi so ge amawulire agali ku Dragon Lady kuba nasembayo okubeera ne Dragon Lady twali ku lyato nga tulina Donny Fauzi bwe mba seerabidde akaseera ako twali ku lyato eyo nga tulina Donny Fauzi tugenda nga tunyumyanyumyamuuko so nga yali agala kubba Donny Fauzi tayagala basajja kyekituufu kikiona mukimanyi ensi ekimanyi nange nkimanyi nga mukwano gwe tayagala basajja wabula alina obukodyokodyo bwe yajjaawo ng'agala kubba ani ng'agala kubba omugagga Shimi Vensi naye yamusanga naye alaba kuba si musiru era twabeerako awo ntunyumirwamu kaawo namugamba anzi sikola ki saagala basajja bannaye kati gwe weeyisanga musajja nkuteekewa so ebibalo bye yali azze nabyo tebyayitamu bulungi naye nga ye siwa abasajja yali abaze ki sente awo nakoma okubeera ne Dragon Lady so twabeerako naye enfunda eziwera omuwala abanga twabanga naye abanga mukwano gwange embeera zonna ezaabeerawo ne tukyankalana ne twesonyiwa byabangawo bwe bityo mu mikwano ebintu ebikola ki bibeerawo naye yonna gy'oli Dragon Lady ky'omanya nkumisinga eriyo n'abalaba kumisinga oli muntu nga ffe nze ng'era bulijjo bwe nkyogera nti ze sijajinga era naye Dragon Lady ono muneeyisaaye awo yeeyisanga atya muntu mulamu bamundi yali nga muntu wafujjo omukyalo oyo embeera ze kala ali awo tanonooza nnyo ye alina kyali ye nga ye kyali kola bibye naye enjaga eno gye yanywanga enjaga erina abagituusa wali oginyweddeko sikozesa drugs ate omwenge onywamu no bangambye naawe oli agent kituufu naawe okolanga kyekimu n'ofuna abaana ne bafuna emirimu n'osooka n'ogabanako n'oli okubateekamu mu biyumba sikikola ekintu ekyo nkyalinako obusungu bwa agents obeera ngaoli agent tugenda kuvaawo bubiri siri agent nange ndi mukozi e Dubai sinoonyeza muntu yenna mulimu okujjako nina benyambako naye sijja ku muntu sente nti mpa sente nkuwa omulimu no ng'obadde ofunyika connection n'oteekayo omuntu naye otamugamba nti mpa sente n'omuteekayo buki buteesi Dubai ekuyise etya Dubai etukuba tukuba mu mbeera y'essente bintu bingi embeera y'okulya biki Dubai yeetukuba oba tolinaamu bulungi kasente ebintu biri expensive tubeera ne pressures oluusi famire erina bwekusuubira waliwo kagundi ke nalabye kanyumidde oli yagambye nti oyadde sheek n'agamba nti kasita olinnye ennyonyi n'ogenda mu nsi endala n'oba mu nsi yo n'ogenda mu nsi endala kasaka kutana n'olinnye ennyonyi n'ofuluma oba adoyitidde ku bigere n'ofuluma ensi Uganda n'ogendako mu nsi endala oba wakatuuka famire ge gaba twagala ssente twagala ekintu ekya
kimusente tetwagala kumanya kintu kya kyonna so ofuluma nga omaze kumira pini ng'okimanyi nti wonna ofulumira family agenda kugamba ekintu ekyo twagala ekintu kimusente naye tebamanya mbeera ze mukola ki omulala ye yagamba yali beeka yagamba nti ye yali akatuuka wano ku ddungu okukola ku kyeyo family ye yaba yakatuuka nadda ku wifi nasanga akamesagi ka maama mwana wange watuuse bulungi nti emunagamba natuuse bulungi ndi bulungi nnyo nti ente kyekirungi kyati kakati mbadde nkugamba nayiba wafoono nti okimanyi kapawatike kana akatuliranya badde akatunda ndi akatunda akatunda obukadde 7 ko mwana amugamba nti anti maama naakatuuka ate ze yamugambirawo mwana wange nja kuzaalukuka tandika okwonoona ssente so oba wakatonya ku kyeyo ewaka bakusuubiramu kiki kingi so kati abaana ab'obuwala mujje mukole muve mu bintu ebyakyo ku disappointing abazadde abamanyi omwana wange agenda kunzibulula otuuse baze kola bintu birala nnyo nkyalina munnange obusungusungu bwa bano ba agent abafunyisiza abaana embuto abaana bangi bafunye embuto naye ekiro kyo kyogerako ki onaye omwana alina gwalefunyisiza mu lutwa n'omuddungu nze nganze sirina mukyala yenna gwe nali nfunyisiza lubuto kubanga neewala nnyo ebitonde ebyo ebikazi teweegatta seegatta owa nsonga ki watomerwa endiga ensonga nnyingi ensonga nnyingi twa nti oli mugezi waka wenayo omukyala sirina mukyala olinda kikumulisa taata nkyali muto alina emyaka emeka ekyemyaka sijja kyogerako naye nkyali muto abiri mu ebiri naye nga bwe kirina okubeera omanyi bino ebintu by'okwegattagatta tebikoma era weegatta n'enkyala n'oyagala okwegatta so okwegatta ekyeyonoonere mu bikomi embeegayiridde bw'obanga okimanyi nti n'oli mu kwegatta fa papas ate ng'omaze kwegendereza kwetegeera temumala geegattagatta era ebyo ebintu by'okwegattagatta byateekebwawo nga birina papas ez'enjawulo okitegeera naye abantu abasinga kati beegatta kyeyonoonere ne muvaamu emiwunyo so olwaleero badde ensonga enkulu yakubanoonyeza ku dragoni kuba buli akyagenda mu maaso erikazi eyo lyanjiribya mpozi kati nga ndirisanga Uganda naye saamuka baleme kulita naye ate esaleeveera embi dragoni bakute ate munange ojjo ntandikiremu nti wali ogamba tebanta bakute mukwano bakusonyiwe simanyi binaavaayo oba watwalibwa dde Uganda oba ng'oli Uganda ntekera akabaasa nsigala ndi mukwano gwo twogere tunyumyemu munnange ebyo sinzira bikuleetera naye ndowooza byebyo abatwetaaga abetaaga services zaffe abaana muli mu biyumba muli luddawa waliwo abaana bangamba Rozet nanitaze ku products zammwe naye ndi wala nti olidira ndi fujaira ndi ala ndi amni queen munnange yonna tutuukayo mwana wa maama Russell Kaima Abdabi yonna tujja sogo wenna ayagala okukola akasusu n'okusinga kange nga bw'olaba kamera gye tukozesa from the beginning yewe tukyusangamu naye nti skini yange buli lukya erabika bulungi nnyo ka glow ka shining n'ozogiraba erabika bulungi siina muwadde ka pimpo bwe kati siina muwadde akantu eri clear lwakuba nti kamera sometimes zindaga bubi bwe ntuuka abaana bangamba Rozet kamera zikuta skin wallahi yamu ntya Allah Rozet kamera zikuta skin fe skin yo bwe siwe tugiraba Rozet mulimu otwa mu filters zikuta skin bwe skin bwefaanana kubanga ntira abano betukisizaako ebintu nabo benyini beerabireko nagamba mpengalo n'ozimwa n'ozigamba oziraba tekuliko nnaku so tetwerusa tukoleka mu kalayo wabula gwagadde okulighteningamuko katono ne tukuwa mu lightening tukujjamu ebibalabe black spots binnamakula sikini ne clearing anolabika bulungi nti obeeranga mulwadde waffe tukujjanjaba mpaka lwohola ki lwona oli luddawa oli mu nsi zaawa bunaayira wa tutuusaayo products zineeno nga tukosa ddi ekyeyo n'enkoendera zonna ne Uganda tulinayo branch abali e Uganda erinnya nama oyita ku namba esimu 07751508 11 oba 0756150811 nobeera nga ate ofuna products zaffe nate tutunda n'emmere yonna ye Uganda tugijjayo Uganda tugireeta waneeno obanga ali e Uganda matooke mayoni muwogo lumonde bijanjalo binyeebwa byonna tubeera nabyo sogo wena yeetaaze bushera byonna tubeera nabyo mukene tukuleetera gy'obeera oli
Tulina n'engoye zaffe ennungi, ngatto, buwigi, ziwiivu, enviiri, bino braids, byonna tuba nabyo, afro kinky. Oba oyagala kusiba, tujja mu kiyumba. Whitney is coming back anytime from now. Ajja mu kiyumba n'akusibiramu n'olabika bulungi. Lya ku ssente yo gwagyekolerera, gwagyemenyekera, tokkiriza kusiiwuuka ng'okola, tokkiriza kulumwa njala, kwegomba kantu okalyeko nti olw'okuba sente temala, weesanyuseeko. Jjako katono, kolako ky'oyagala ezisinga omugizi oba osevinga. Sebagambye kulya zonna. Atakuumira mpeera, abatukuumira nkiddamu nti omwana yenna ng'oli eyo bambe ng'oli sitaka nga weetaaga kyakulya, kyengezaako gamba ntekeraako akabaasa ndabe nga tusobola okubayitaayitamuko. Kyonna ekyo gye tusobola tukiprovidinge, ffenna Mukama atuwa omukisa. Mulimu omuntu agenda n'agamba ku Mukama byankoledde. Munnange tosobola kugaggawala n'ogamba nti leka nzirizeeko munnange. Nedda, kano kaakuwadde. Waliwo oluyimba nti ojja ku bugagga bwa Mukama wange ggwe n'ongaggawaza. Ebyo byempita ebyange byonna bibyo. Zikiriza nange okutola kw'ebyo byompadde mbikuddizenga. Zikiriza nange okutola kw'ebyo byompadde ng'aggawaza abalala. Tolinda kufuna bingi. Byonna byabakuwaddeko. Waaka abalala nabo basanyuke. Waaka abalala. Saba nnyo Mukama obeere nga omuti ogwo oguliko ebibala ebyengere naye nga biriibwako abo bokka abayala. Obeere omuti ogutukumuka amazzi gakulukuta naye nga ganywebwako oyo yekka omuyonta atakuumira mpeera abatukuumire. I can talk. Mumya. Yaman. Sakungulira Nyondo. Soke baby chi. Sakungulira Nyondo ya bizigo. Ogenda ku ssomero. Watangulira ebizigo sigenda ku ssomero. Aya nfudde nze. Gwe nja kulya huku ne Nyondo mugattireko le. Oba Nyondo yavaawa mwana. Gosobola ogenda gwe ku ssomero gwe. Sigenda ku ssomero ngulira Nyondo ate mbona. Ngenda kutwala ku poliisi. Bakube emiggo genda osome. Nyondo watujjiridde, Nyondo oleese ebizigo, Nyondo gwakola ensusu, omwana wange naye yayagala kola lususu. Mubadde kimbu simanya kajjamu ebalabe, simanya tekeerusa, simanya kakoleka ku nakyo. Mubadde